abakungu bange bamaze okuba atyenga batyama bubya nga wazira kutawanika oti mulimi wa nana asimba ensigo yakola bedi yaditola mu bedi yadiza mu itaka aya atyenga dona dirijja kwira mu itaka kansabe bakulamuseeku tusobola okuba atenga tulina maakageri wekiri nti akaire katugire ku Iran ndijja kutandikira wano Honorable Harold Kaija munakibiina kya Forum for Democratic Change Ssaabawandiisi wa kibiina ali kulamuza entebe ey'okujja mu palamenti ya East Africa lamusa kubali tubona nange njagala okulamusa bakagwa abasajja basaabasajja n'abazaana ba ise bantu gabula wokuna naddala abwe tulinawo mu buwambe nja okwebaza emirimu y'obuwambe temubuvaamu akati bw'abanga akuwambye akyakutte kufulu akwatiteko n'emmundu nga yalagira ddiru oli ayagira ki kyofuna then oba tonnabuvaamu obuwambe gwolina okubeera nako n'obuvaamu so mulina essuubi obuvaamu ate bwetuba tulina fu then tuba tulina kwetta bwesi ne tulina essuubi nawudde n'obwana bwa Ukraine nga nabo bwekana kagenda kayimba we have hope ekintu kyoyita essuubi kasi okugwamu essuubi gwengawo mwe tuziika naye oba likyaliwo you keep fighting njagala okwebaza mikwano gyange mwenna naddala abampagidde mulese eno gye ndimu abantu bansabira akalulu abaka babakwana bagamba buli omu mukana akalulu sookeetabamu ng'osaba mubaka wa palamenti kumpa akalulu twafiirwa juze mukyala wake wa treasurer waffe emubende asobodde okubeerayo n'abala mwena waliwo issue gye bampadde nga nzijaano kirungi ne Counsel waali waliwo omwana amanyi kwali alaba abadde akolera chief restaurant ya Nigeria isaidiza kwa kashi yao omusajja ate muwala mufumbo omusajja yakumujjako bibye omwana abiganira kakati tayagala muwa sente ze so ndoza Counsel ono atuyamba otwage kati badde bambuzi bakatulagawa badde nkyalowooza nsonga za baba namala kusaba mukaaga kasanyi naye kulida ajja kuba tegeddwa jimba mukola kimuge ate babawa appointment letters babawaza identity card n'olaba exploitation ejjudde mu ggwanga mune abasajja mukazi bw'aba aganye kkiriza mbu aganye tapinga ku mulala naye simanyi bakijja kya akati omukazi nga takwagala gonokkiriza akuwa ebye nga takwagala really nze omuntu okumpa emmere nga anfubi onyize ngamba nzikuse tojirya tenda nkwaniriza owekitiibwa Counsel Alex Luganda pleader obwakyabazinga bwa Busoga ate nga ni ssentebe owa City Land Board oweitaka ery'omukibuga eky'Idinda ekyo kitegereka Herod atakwina ensira ku nsonga eddeitaka as if is something again for something bwe mpula Counsel Luganda omusajja omusoga ayogerera ruya wagundi bwakyabazinga nga yagenda okubeera custodian w'ettaka ly'ejjijja nkakaze balinga mukyamu singa abadde mulala segamba nti olinamu interest nze ku ekyo kikulu naye ono gobaali wadde ono kale katuwe Counsel akaira alamuse kubali tubona toyanziza ino muganda wange mwesigwa ni mwena ababona Baba TV wano mu Uganda nenda wa Uganda kubanga mukidi nti Baba TV eri international era abasinga batufollowinga online ku Facebook ni pages edindi eda social media nenda n'okutuusa okulamusa eri abantu abewange gyensibuka munawaningi sub-county ku kyalo Nawankonge ekyalo kyenvaako bakyeta Nawankonge nayenda n'okutubira Babanzala Isakali Kaikuta Luganda oidye muntu afollowinga current affairs era kyendi nti n'essaawa eno alina okuba nga ali ku TV yena yetaba mu Counsel yaife nga we nakuba mwesigwa nti wetuba wano nga tuli kubagania ebiduubo mu Counsel yaife n'abantu babatyamiza Counsel daibwe in several parts of the country so mzee yanzala Isakali Luganda nkulamwisa webale kubaayo nakunzaala era ndikola emirimu gye wantuma okukola mu igwanga muno nenda wa Uganda
naenda no kunga abantu mwena abantu bakyabazinga mu Busoga nenda wa Busoga baba kyabazinga atukoba nti obuvunanyizibwa bwaife nga Abasoga kulwanisa Bwavu Ndwaire na Butamana era buli lwozuuka nga wakava mu Kikunta kuncho wetegereze nti buli kyendetako omukono kiri kulwanisa ekimu ku ebyebisatu n'ogufuuka omulimo gwaife bingi ebijja mu maiso mu igwanga bingi ebijja mu maiso enda wa Uganda olusi tumala obwire bungi nga tuli kugondoola bizibu bya Ukraine ne Russia twerabira ebizibu bya Nawankonge ni Namusera ni Namwendwa so tugezeeku okubiwa obwire naye ndokumaliriza nga negaita kukunolwa olw'embeera gye tulimu ng'eigwanga kubanga ekyennaku nti abandi bali bulungi balya pizza bali enkoko ku breakfast abandi bali mu mbeera eda hopelessness naku ibiri edabise naido omuvubuka yagira yagema empapulode ekyambogo yaja yasoma environmental engineering oba mu Lusoga bajeta bati oba kukanika mbeera dabwire tidyayenga environmental engineering kyasoma aya amaze emyaka ejibisemu kwawo ngano n'emirimo tagibona ido byamutamye ng'ensabona emulemereire yagema empapulode ni transcript bulungi yagiye ekyambogo gye yasomera yajja ku kizimbe ekimu ku bibali kuzimbe ekiwanvu ino kalina yava ku floor esembayo yaida paka wansi ye kubenume y'ekigo omutwe gwayatikirawo ye naye akalira waawo ayi yalese ka suicide note ng'akoba ati bana ebipapulo byamwe bibyo gyembaire mu nsi tibikoze eki tibingasiza ate tibinambye ekyo ng'amaliriza okulamusa kikulaga bulage nti eyo tipu ya iceberg ako katono ino okutulaga ku ki abaana baife abavubuka abasaada n'abaami mu Uganda kye bali bitamu ku nsonga d'emirimu ku nsonga d'embeera d'obulamu de balimu nsuubira nti olwaleero tudda kuwulizaganya bulungi n'abatubona era mbendeza program ennungi mbeyanziza twenda okuba ate nga tusaasirako ndi ku panelist naife wano omwami Dismas Kunda tube tulina okuba naye wano yafiirirwa owundi ku Oluganda lwe tusobola okuba ate nga tusobola kuba nga tutwala nga kikulu yena is part of Counsel efe so n'abantu abafaanana oti nabo nga mufunye ebizibu musaasire ntwongera okuba nga tubasaasiramu ensonga gye tujja otandikiraku Counsel wenaawo wakomye ne tujje ku nsonga edindi wobanga olingirira ebyenfuna eby'eiwanga erya Uganda olingirira nga abantu abasinga akubuuza ekigambo nti tuli kujaawo aye ate ng'olibona alitambula mu luguudo aye nga twedi yajja niwe nange osobola okwinonolayo ojaayo nga alibubuuza mwembi muli kujaawa gavumenti nti bwe twaba mandate n'abakulembeza mu buyinza from all levels betusigala nga tuliriraku bakalini control ku nsonga da economy ya Uganda oba bona byabaswikaku nti waliwo ebintu ebibaawo watuuka weebuuza wakoba nti tuli mu area ya survival for the fittest nti niwe nandirwanire we nandirumukire ye Kaija wabanga nombaka ifo wa parliament nga Kaija yena alina yalumukira nga nigwalumukira kwa alina gwalumukira so it means tisana tulyoti tuzirawe tulumukira then tulingire kudindi ku nsonga edibero of course sireno mbere mu minor issues of course ku Council yatende no discussing abantu so bebo n'abandi issues eno tidireta wano ayenge ensonga nomba kwa parliament owa Amityana zake abere mu kakiiko eyo ensonga de dabanga dadulirira abakitongole kya UCC bakoba nti faakaunti tutugibona ku bulabe kakiiko kabeeyo abali ku oluvuganya gavumenti bona bayiye bayogera ku nsonga ed'amasanyalaze bakoba nti kidakitya nti Uganda abantu bamuno balikolesa amasanyalaze ga bbeeyi iddo lyabo wano Kenya yaviireyo yasanuka era badaguza ino bakoba Uganda mwe bale musalire ku amasanyalaze era Kenya bwe teritwala amasanyalaze mangi okuva e Uganda nti Uganda yayo bagulizanga amasanyalaze ku nusu 7
yabasaze sente ndo Butekenya baligwira amasanze kunusu 5 per unit omukubiriza owa Counsel eno twidda kusobola okuba ate nga tukwidukiza nti abantu bano musinze okuba ate nga mutubona programu eno eya Counsel efe aye ebitundu byetwali nga tutuuseemu tukayongera okuba ate ngera tutuuka ye muli tudaba kubera enteekateeka eddirawo wenenda tusobola okuba ate nga tunamira olunaku luno olwaleero tuli mu 2022 tuli buzaayo emyaka mitono ino mwaka guno ekisanda kino kiweeku tuli mwezi gwa kusatu financial year enaatera okuwaaku era parliament y'omukuzi ogw'ekumi yamaze okubisa budget framework paper ng'eraga nti budget gye tujja okwira kwotambulirako ya butabalikaana na busatu sente edo nedo projection gye tusala gyewakoba nti edo detwidde okusoloza tusobola okuba ate nga tutambulirako ebyenfuna ebyewanga lya Uganda wendi kwogera saawa eno mba nkozesa ekigambo eky'olusoga biringa ebinaatera okudobonkana nti ebintu ebitandiikibwaku ediringa basics waka abantu bewansi bye bakozesa byani na beyi nti ekintu ekyava ku 13 kyajja kunusu 7 kunusu 8 omuntu asigala nga eza kyasobola kuba nga ategeera abatunda batukoba ensonga ndala amafuta gona galemerayo gademerayo nti kansa abera n'atulaga abantu abali desperate bangi eri yabatogera kanso nenda ntandike niwe mwene mumbeere edifaana ditinga byengezizaako okwinonola n'ebitono aye ng'omuntu omwavu ali kwavuwalira irala n'omugayiga aligayiga walira irala andi tisibairewo mwaka guno gwonka the sense kijja kyeyongera ife tusigala nga tukoba nti the government gyetwawa mandate kikaali nga we tusirowooza nti buki economy ya Uganda tukagiringirira ku mandate ya government oba abantu ba bulido tulina kye tulina okuba nga tukola ife bene twerwaneku neyanziza ino oidi eriyo emboozi debeta chronic nti mu Uganda okuba omwavu nedimu kunembo edisinga kwembebwa obwavu olwemba lubeeta obwavu embeera mbi wojja mubale bakyapiri nti mwana ndiyala olwafuuka lwemba luvuganya na national anthem lwavuganya na kitibwa kya Buganda lwavuganya ne Busoga anthem so tuba ku Twitter luba luli trending ino trending irala aye nga obona government ekola ebintu bingi aye buli kyekola ekoba nti eri kugeza kusitula mbeera ya muntu wa bulido era emboozi ebairewo okuva government weyatandika ngeno gye tulinayo ey'emyaka 36 37 aye timulekera kwemba and for me ekyo kina oluyi lwekitutwalamu nti omulimo gw'okwerwanaku mulimo gwa gavumenti oba mulimo gwaife ababulido ng'abantu nti oba ogiwaire omukisa gw'emyaka 36 aye nga tosoboire kuva mu mbeera gy'olimu so okagyesiga nti edda kutuusa gy'oyenda okujja oba mwene weeyiyize mbeera gy'osobola okubamu aye ate ni mwene woba oyenda okweyiyiza okwerwanaku ono omukulu wange Kaija yasoma byanfuna nambalirira economics ne development eri ekintu kyebeeta value for money omuntu yena for example ali tubona ku program eno ng'oli mu kyalo eyo olina Wankonge olina na Wampiti na Muningi yona gyova mu kyalo ky'olimu
okoba omuntu mu kyalo eyo nti munna nenda mitwalo 10 giti ayinza okukola okumala emyezi 3 ng'ali kunoonya mitwalo 10 agikuwe ng'akali giweza ayenda akubuuza nti emitwalo 10 gikola ki ng'agikuwaire oluvannyuma singa ogifuna oti emitwalo 10 ng'ogifunye oti tegigula crate ya beer gikuvaamu ki eriyo abakola bizinesi obutono oidi nenda tube practical agamba twakubira serious gundi nti kati era baliyo olina ekintu ekitono eky'abaana 4 ebisoge waife tuzaala katono tuli mu average ya 6 children per family planning family planning yaife woba olina abaana 4 nga basoma nulaba basoma ku bino ebya bonna basoma ebyobwerere byebeeta ki on average wetaaga emitwalo nga 5 buli ku mwana ekitono ino ndi kubala buti ku muntu wa wansi tiri kubala muntu wa mu Kampala munaali ku strugglinga n'embeera nsoose kulaga owo mu kyalo twetaaga emitwalo 5 buli mwana woba n'abaana 4 ng'obagulira ebitabo byonka lidino detuwaayo emitwalo 2 egyabuugi ku isomero nti wetaaga emitwalo 2 gonka okusomesa ki abaana 4 taamu aye awo obala nti ogyetaaze nga timulwaire kubanga buli lwolwala oti kisinzira ndwaire kijja olwaire olwalire wange nawankonge wazira idwaliro wazira center 24 biki ejja kukolako wazira idwaliro lya Muluka bakulumisa waliwo akali waliwo ebizimba etidda kuba nti idwaliro nze nalindi nakulanga nti edwaliro libamu omusawo lyabamu eddagala n'ebikola so mulina bizimba aye ekizimba ekiri ku akapande akaidwaliro tinekidda ndaba so ndikuba nti nze wetulwale waife nawankonge batulumusa paka nakavule eiganga so niwo bojire buje mu idwaliro abasawo bonka bebakutuma nti butireta eddagala ino muje mugule ino muje mukole ki ekitono ino mitwalo 10 yoidandabira omuntu ekitono ino ndikwala ne muntu wa bulido wa wansi so mu economics Kaija edda kukyongerako nti value ya sente daife yagwa ino ndakukobera buti wengo mu kibuga saawa eno wenkuwa akakaire ole mukyalo nawulira nti mwesigwa bamuwaire akakaire Luganda yawaire mwesigwa akakaire buli omu alina ekizibu ayida kukubira aye akakaire akala kati kakola ki miliyoni eti ajokukubira nga kawairewo ekola ki because odagisasula ku rent mitwalo 7 oyingire mu supermarket oti wano ng'oli kujja wale ekisaasi waimo mulinawo supermarket yawe akali kuno oyingire omukyala akobye bazira sukali bazira sabuni buti wanu sukenda mutwalo sukali wa 5 kakaaga akagundi k'omutyere kikiro 8 ka mitwalo 5 kanana olondo obuntu oti omo half kilo yanusu kakaaga olonde bulondo obuntu oti pampa d'omwana 3 kanana ojo tukakutira machine wale webafulumira bakubalire bati bakobe emitwalo 28 aye nga n'obuntu bwolonze buli mu kaveera ka green okayina akakaire kaweirewo so what explains our constant poverty n'enduulu d'obwavu nti sente dagwa value aye dasigala ningi mu matu tudiwulira nti ki tukadilowooza nga weddaali so our performance and what determines the value of your currency nti engeri gyemwe measuringamu gyemwe epimiramu ku dola kubanga muti dola nedetermininga value edisinga edaife eda currency secondly nga tunafuna value ya currency what do we exchange with the foreign world kiche tutunda mema itfuni okitegeera ki kyetukola ki kyetufulumya ndamala nga nkoba nti
example eraga nti tuli bavaye nga titwidi nembera de tubamu dino edebyo obululu ole bakoba nti fe obwavu butuluma government eno mbi bichi okulonda kwatuuka ole yakoba ati be nze nja kunonya emitwaleji 5 niweba electoral college bino byetubamu nti abajja okulonda bali bantu 500 olaba nabo balati tata okay wemba nakakaire kalala abantu 500 obukayiraga aye nga yali kuyidda buyidda agula ekifo kya ajja kikozese dirudde nga mulina Kaija ali awo ali kubendulu ali kwenda kola bintu ali kwenda baweereza aye because ye azira sente tasobole bagula were baba kabaifa ba parliament obabona baba bugumya baba kuba nti mu pigeon hole batereyo basada imwe baba obukayire 5 basula ku signature ngali bono timingi ayo mubaka wa parliament milioni 5 tidimala luna kululama katidikoze ki tidiwaideo ayo le yabanga atunze obwongo atunze cautious atunze yetunze newe ndakuba nti yetunze so ubona obwavu bwe tulimu iwo ruisi tubwogera ku nga tulimu bodera mu bantu kuba nti balifuna kya misana balifuna kyaki ayo obwavu butugemye nti bufuse part of our DNA nti nimwe mwena abambala suti betwadi boyire tubonera ku mwena muli bavu mu bikolwa muli bavu mu mpisa muli bavu mu ndogera proper so before ngomalizo nasoko byenti government netasoboyire okola abantu nabateyambye what is your malirizo otya government weberi kola yubos efulumya statistics era statistics dasembayo late last year that cover nti poverty is increasing at an increasing rate nti obwavu bongedde mu speed buli kweyongera ku speed ate obwavu abaire buli kulumuka ku 10 kilometers per hour edda bwavu ali wa Kiproti kati ono mvuka kyo owegundi kati Usain Bolt buti obwavu buli kutolonta buli kutolonta 10 Kaija ensonga yemu nze mbadde neewuunya nti gavumenti njatunulira gavumenti because bebalina resources bebalina budget bebalina sente bebakyaganya okuta sente mu bantu bebakyaganya okuteekawo embeera oba abantu bebalemeddwa okukola akati Counsel yabadde agamba ano omuvubuka yakutte empapula ze ng'amaze okunoonyereza ebbanga omulimu n'alinnya ku kizimbe ekyambogo neyetta of which is not the solution bwenzo okirowooza Kaija si ye solution okwetta edda kati kankubuulire Uganda study psychology study psychology read sociology ojja kutegeera era weebaze Katonda katankuwetu simu obaali otuuseeko ensinga ekukutte ng'olaba n'okwata essimu yo nga terimu ayinza kukuyamba nga buli gwokubagamba bbe nga tolina woyinza nagenda kusula olunaku ne luziba nasangako nga nva ku media house emu nga bweni nensanga omuntu bali mu parking yaabwe ng'alina abaana 3 bato ng'eggulo tebaalidde nereeyo tebapulaninga kulya naye ng'obudde buweze essaawa nga 9 naŋŋamba embeera bwe yakaaye yakkiriza mukazi we agende okuba ekyeyo kye Middle East nagane bwonfuniye ku myezi 5 abantu abataalidde jjo nga muli abantu 4 ng'olwaleero temukalakola ki temunafuna kyakulya 15 zinza bakolera ki abantu boolaba abakulumuka okugenda n'ebyo ebyogerwa ku Middle East oyina agamba waliyo omuliro ne kankole ki twali makerere nga tuli mu campaign Kaija twagamba nga in fact Kiranda Yusufu Kiranda mu campaign nga yatugamba nga nti when you see a rat running towards fire then you must know that what is chasing it is hotter than fire olunaku lwajjo nabadde ku BBC juzi president wa Ukraine yagamba nti awadde free visa
buli abaagala okwagala bakola kyo balwanirako nga baga nti abavubuka be Senegal beye kwembase ya Ukraine genda kube ejasi nenga amainti wogenda okuba ekyasa Ukraine kalwa nakuyamba n'ogiranga bolamu oba oli kumpi ne Europe sigamba nti balina mutima guyamba no ngalaba ticket buyo jagala okufuluma gwe muliro gwa gainti bolagunya ayingira omuliro in fact they were in Uganda ojafuna abavubuka wano bangi nnyo yesterday I found them somewhere yes. I found over something like 100 youths mwemu ku company naye nga babateeka mu go down yes. nengamba baba bagenda mu mirembe lwaki mubateeka mu go down nga buli gate kuliko omusirikale basibye olunaku okuva ku makya paka olweggulo tebalidde naye nga they are comfortable they are going yes. alowooze n'okutuuka oganti ogende mu nsi gyo talina wadde wa Luganda olagana jaga nti nyamba ofunye visa y'e Canada nje noonya n'ombuuze Canada omanyi yaani sina gwe mmanyi lak naye bamugabe waliyo ki waliyo sente so abantu baagala okukola bannayuganda njakubuulira baagala okukola ki okukola anti bakole naye bakole ki kakati olandise lwali olwo bakole ki Kaija okujjako emirimu gavumenti gyegaba nti gavumenti yekwemployinga kale ne mukugamba waliwo abantu wano nga bakola byabwe era nga waliwo ate obwo bulimba kyova mu nsi yonna Uganda yesinga okutandika emirimu n'okutta naye ate era yeyina rekodi nti emirimu gye batandika egisinga tegiweza na birthday yagyo abagitandika abagisuula oba abagikola nedda kubanga environment ne policies emisolo gyokka mubatusoma waffe mu economy batusomesa entrepreneurship si buli muntu ndalina okutandika omulimu kati ffenna bwe tunatandika kakati singa mwenamwena buli mwalina TV singa neyakola wano not everybody can kakati eyo misleading gundi gibagambye ki abantu nosanga buli omu nosanga akatundu kamu kalina obuduuka 50 naye nga bukola ki busa I don't know busavinga abantu ebikumi ebi ekitegeeza buli omu asa kufunako bantu aba kakati bwogenda kuwerera edduuka ngono olwokuba kumanyi ate olose bonna beriko Luganda kale gundi yaganya okungulako ekitegeeza mpala nosanga nabyo kikoze eki kubanga buli omu babalimba nti buli omu atandike ki edduuka omulimu kakule ensi nga zinakula nga zinalwanyisa obwavu geno munonye documentary gibayita The Men Who Built America Rockefeller, Ford, the five. Yes. Ekintu ekisinga ekikulu mu nsi kwe kubanga buli lunaku mukeera okubaako ekizibu kyammwe kyemusalira amagezi era ekigaggawaza abantu kufuna solution ku bizibu era byatunda kakati gundi professor Ogwanga ajaddamu kwavula yayiyayo covid yayiyaji dagala covid bwe natuuka e Nairobi nga bannakenya tebakubuuza kirala do you have a covidex in your bag oinaka covidex mu nsawo yo abantu abafaanana professor Ogwanga bameeka mu Uganda anti yeni mukugamba kakati bw'aba asolovinga problem eyo olaba bawe emirimu bangi bangi nti singa mubeera n'abantu bemuwa capacity nga basala magezi zino TV waliwo abaaziyiya era ne bagaggawala agugundi balbu waliwo yagiyiya n'agaggawala ne famire ye internet America yagiteekamu sente negaggawaza naye nga ekyo kiva ku kyokusooka eggwanga as a country mulina okuba ne vision gibaita vision ngeri shared nga buli muntu ne bwaba waka ne bwaba teyasoma ne bwaba yasoma nga vision akikola ki in fact ekikulu shared vision si vision yena gyetuwulira ngeri shared nga buli omu agimanyi mutwagala kulaga wano kyogamba Kaija tomanyi vision ya Uganda sawa kubuze bweriki gwe munamawulire so kubuza ensonga lwaki nkubuuziza munamawulire zisigimanyi nti kati yandibaddenga vision is shared by the government in power. No. That is not. In fact, Uganda is interesting.
abamanyi vision eggwanga batono naye abamanyi alina vision be bangi kakati alankuulire ng'oyagala okutegeera kye bayita vision America ya setting out negamba eyagala kubeera ensi esinga amaanyi mu nsi yonna naye ensi esinga amaanyi mu nsi yonna ng'eyina kye bayita opportunity for all a land of opportunity nti buli omu buli ky'onaabanga oyagala okukola mu America ng'osobola okukikola n'okigaggawalamu okyera oli agaggawala mu kukuza obukuza enjala bana ne bajja ne balambula tuyinza kulaba muntu alina enjala esinga obwavu mu America n'akikola bw'otunya profile za universities n'olaba ne degrees basomesa waliwo ezikusesa n'obuuza kata kino bakisoma naga nti era oyo akisoma n'obugagga buki mugagga bwe bato bazimira kati wamala okuzimba vision ojja vision then ki ekiddako n'ozimba education system ng'eyiteera ku that vision kyova olaba mu nsi yonna baleme kukulimba ebintu bibiri bibeera bya gavumenti education ne health kubanga tebirina kubanga bya bbeeyi mu ssomero mwosomeseza abantu ng'obateekateeka mu vision kati abantu abateeketeeke nga basomesebwa ku eri vision tebasobola kukulabirira n'olweyo mu Uganda mabega awo wabadde nga abantu abafuluma ku tertiary institutions nga bali emitwalo 40 buli mwaka naye nga 2 bokka emitwalo 2 nga gyokka gye jingira mu economy kakati n'obeera ng'olina backload ya mitwalo 38 paya mitwalo 38 kyova olaba statistics zaffe zitulimba nti abantu mbu tulina 4% unemployment. That is a lie. Abantu abatalina mirimu era singa tewagenzewo kino kitunda abantu. In fact, group yaba bana singa omuliro guli muki kyogamba Middle East abantu bagende ebweru batuyamba yayambye nnyo okuyambye ngabo okubaga basinga kyobala ba technically whatever happens government from a political perspective tesobola kulwanisa bajja kuliya kubanga abajiyamba ezaki erikolera abantu wano batandise okulumuka okwetunda fazali yakubeta tunadiringa n'ebizibu ebyo. So Kaija, what you are trying to say before I can go for just a break nti contribution ya government okuba nti teyambye creativity y'abantu nene n'okwesinga abantu nti babaye creative. I am not even saying they are saying it. Kaka digendo tu structure ya government structure ya budget ya Uganda. Sente zimwe singa obunene zigenda mu defense and the governance. Sente endala era enyingi ezisinga obunene zinga trillion nga mwenda kusasula interest amagoba ku sente zetwewola. Sente endala enyingi zetukozesa budget recurrent budget kusasula misaala egy'abakozi ba government. Kati sente ezigenda mu gibata development budget tewera na 10%. Actually for this budget liquid sustainable energy development 1.1 trillion, human capital development is 6.9 trillion and agro industrialization 1.8 trillion. Yes. So kati sente ezigenda kwa development budget gibata real development ze sente dale zigenda muki kubanga sente zogera n'okwala n'osasula mu interest ziba zifulumye bufulumye. Sente zogera n'okwala n'ogula emmundu ziba zifulumye buki. In fact, out of our budget, we spend more of the budget sending the money away out of the country. Kubanga n'okuzimba enguudo zetugaze tuzimba. All companies zimba zebweru. In fact, the budget about 50% or even more of the budget goes out. Tujistwala kulia. Kakati awe ezo oba ogobye emirimu ng'ogisindise mu nsi. So Kaija, answer this question. Obadde otulaga gwanga n'abamu ku bannayuganda abadde creative out of this hard environment gye tugamba nti government eteekawo environment bantu basobole kukola. There are some people who have sprouted out ne babeddeko ne kye bakola yeti balaajana eyayiza obulezi bwa obujanja bwa kansa akyalajjana ayagala munyambe. But how many Ugandans abafaanana ng'abo however much tulaajana naye tulina kye tukoze. Then today ku government andi kale akubulire bw'oyamba asooka kyenkalajinga Luganda okola ki okuyiiya bw'o frustrating asooka twaliwo omwana era afukalinga mu kigambi yadduka n'agenda London ng'agenda ng'afuna ki project emalawo
okusupplyinga yakawunga mu WFP World Food Program bwagenda okufuna empapula nga zetako signatures ezivira ddala eri waggulu diri obagiraba waliwo yagikola ki agimuwambako omwana kate yetuge n'olwajja kalo n'amuyamba n'agira paperwork n'agenda e London naye gwomanyi bameka banne bera agenda okwempawaringa mu ngeri efaanana bwetyo maybe ne Kaija n'okwogerako ekyo nze ku gundi gyaleese mwesigwa for example singa oyo alikola eddagala lya kansa government yemuyamba nze njakikwinonona mu direction yere oidi family imeka edigwire olw'obulwaire bwa kansa oidi kyebeta okwidandaba kansa sente imeka kigyetaaga ndi family zedindi ditunza amataka gona datunda buli kedirina didandaba omuntu wa kansa ogu ate 95% aba kansa tibawona so eriyo families edigire mu bwavu olw'obulwaire bwa kansa so singa government yakuba nti eriyo alali ku yeddagala lya kansa emuyambe emwongeremu amaani kitegeeza ndi family dino donna ediba edija kwavuwala olw'obulwaire buno lidasobola okufuna eddagala eriri affordable nga liri cheap diwonye sente actually Counsel singa biseera bya covid bwali bulwadde obukkirizibwa okulinnyenya okufuluma obujjanjabire ebweru ne professor gwanga tyalisobodde okukola project eyo bano bamusapoti nga balaba ng'ataasa bo okimanyi nti buli mwaka Uganda efulumya nga bataasa miliyoni 150 eza dola ku ba VIP abajjanjabi ebweru miliyoni mmeka miliyoni 150 eza dola koze eddwaliro lyaffe tuligulawo ddi eryeruwa bakyalinoonya omusajja mulemu katono tidde ba gavumenti eza ku Facebook poliisi etera streamingira press conference dayo nga mu nsesi Uganda police etera streaminga press conference yajja atukobera mbu yagitola ku abali in charge ya communication mu Uganda babeta Uganda Communications Commission era musasire no yene I think runa ko raido babayire mu parliament ya Uganda nga bali ku appearinga before akakiiko kempisa aka parliament akakulemberwa omugunanfuuta Honorable Abdu Katuntu era akulira ebyamateeka mu UCC yategezeza parliament nti bo nga batwala ebyempulizaganya ebyawa igulu n'ebyawansi mu Uganda Facebook ekalindigali era eziraku era singa wetegereza ni Facebook edeibiriza edisinga diri Germany oyinza n'okwesanga ng'eri Russia nga n'aba Facebook bobonaku akukoba nti nze nagira ndi ku Facebook ngabise mu VPN eri irigo mu Uganda kwa Uganda tuzira ku Facebook kyova obona eriyo omusango oguli mu kooti abasinga abamawulire gwe muli following ogw'omunamateeka gwe beta Isaac Semakadde nti bamuvunaine olw'okuta olw'okuvuma mulamuzi bajala cyber harassment n'ebindi era ye bamutwala waba yasabye omusango Urutaro bamweta Robert Rutaro yena munamateeka yali guild president wa Makere wa NRM yatwala omusango nga ali kwenda avunane mu criminal abaloya basemakadde bataireyo okusaba mu kooti olunaku olw'eigulo nga bali kusaba kooti egobe omusango kubanga ezira buyinza nga baliko ba kooti ya Buganda Road ezira buyinza mu criminal law buwozesa musango
olw'ebintu ebyateereibwa ku mukutu gwa Facebook ni Twitter oguli closed wano mu Uganda ngotwego okuba closed mu mateeka mu criminal bakoba nti wokuba omuntu walwana wakuba omuntu ng'oliganga tibasobola kuvunaana mu kooti ya idinda balina kuvunaanira iganga yokolera omusango we bakola ki we bakwiriza so Twitter etyamawa abanamateeka ab'okutwitter Twitter etyamawa kyalo ki Twitter kwetyama tutwale eyo omusango mu mateeka nti amateeka gabaga kuba nti olewayiriza omusango olina omuvunaanira Twitter yo etyamawa Facebook etyamawa America eyo gyolina okuwaaba so ole waba akuvumye nga akuvumira okwo wayenda omutwala mu criminal olina okuwaaba eyo nti n'omusango gwa MP zaake gwona gusigala nga gwenda afaanana n'ogwo n'ogwa zaake oyidda kutegeera nti for example zaake bamuvunaana akakiiko akali muvunaana ka parliament baidda kubuza ekibuzo nga bannamateeka ndakwinonola bannamateeka bazaake kye bayinonoire akakiiko nga bagirewo nga zaake naligezaako okuba akakiiko nti banamuzira buyinza bumpozesa ng'otoireku ebya the fact nti anvunaana neyabatumye ate we mumala mulikubizaayo wuwe akubiriza ensala eyabonabona mu mateeka eriyo kyebeeta conflict of interest bias impartiality nti ogwenkembo tesala gwakibira aye ekyo ngaokitoire ku baplida bazaake babaire bali kwinonola nti imwe ng'akakiiko nze ni Kaija we tuba tuli babaka ba parliament twafuluma parliament twaja nga tuli kwenweramu ku kacaayi ekololo eyo mu kafo kaife kerutyaimemu ekololo twevuma oba twegema n'amataayi kiba kya mateeka akakiiko ka parliament okumpozesa nze Luganda olw'ebikola benakoze nga nfuluime oluya lwa parliament so baloya bazaake kyewaliko bantu wemba mukoba nti najja ku mukutu gwange nayogerera okwo ebigambo ebivuma omukulu Twitter esangibwa mu parliament so nga alikoba nti byenakola niwo kyalibaire kituufu nti najje ku mukutu n'abaako nibyendogera ebyo byali kuliya waki wa parliament so timusobola kundeta kunvunaanira mu parliament kubikolwa byenakola kuki kibanga we nandidde ku TV wano waize wazira nandawulo nti singa ndi mubaka wa parliament naida wano ku mukutu ogwa Baba TV n'aba n'ebigambo byendogera nga birina munango wa parliament gw'ebivuma mu mateeka alina kunvunaana mu kooti da Uganda tibakutwala mu kakiiko kampisa ka parliament tosobola kuntwala mu mpisa mu kakiiko kampisa kaki ka parliament and ebyo ni issues edarisingibwa of course after that legal explanation tulikulindirira the fate of the two cases wetubanga egindi tijibaamu interest in fact ekyasinze n'okuba ekibi ku nsonga eyo nze ndajogera kubanga listi ono omuganda Kaija ye balijja mulonda ebindi ebyadda byogera ku nga tumaze okulonda aye UCC weyayidye UCC yayongeire kuziika musango ogwo yagukubamu omusumaali gwa inchi 10 kubanga UCC yakobye nti ife tetusobola kukakasa oba ekibanda kya Twitter gundi kyayogerera ku kikye kubanga ife bya Twitter titubidi byefeena byakuliya waire kwali kwelina waire kwali kwelina titusobola akakasa kubanga ebintu ife tulife titirife tubifuga babifugirawa muje munone zaake mwene mumutole kwa isimu ye
maybe mugitwale mugikebere mubone oba byava musimba oba giyakozesa wana kibaita hacking. However ensonga edifaanana oti nedyo dongera okuba atenga as if desetting as a precedence munda mu eggwanga lino erya Uganda okulinga ku nsonga edindi then kwenda tube nga tuyizaako ensonga da status y'abantu banakulankulana ati bakulankulane government erese enteekateeka ningi dikoze of course it's a lengthy discussion gyesobola okuba ate nga tukulekereyo omuntu wa bulido nabe ndibona yesimba okubwa president ate nga musumba mukulembeze ow'ekibiina ekyanidi Pastor Joseph Kabuleta ng'akoba abantu muteyemera sente sente da Mr. Museveni enda parish modo alikwenda buzabuza. It's a lot of discussion ainga sente data adiko okuita nenda sobola okuba nga tubaliriza nsonga eyo tujje ku nsonga eyindi mwami Kaija. Government buli weesoma budget buli weeteekateeka budget yayo as you were explaining nti abantu ebintu bye tulowooza nti they are the priorities babiwe sente ntono nabe ndi kwetegereza agro-industrialization nga government erese sente deri kuta mu parish model erikoba nti abantu basinga ino kutayisira ku agro production mu this budget erijja atamu 1.1 trillion erita 7.1 trillion mu security and governance so vis-a-vis that and the 1.1 trillion sinesembe ndikoba nti abaana Uganda nga bobona n'abateexpose nti basobola okola oba mu government nga abateekateeka bazira wa plan nti kino tusobola okikola tuti nti batuuka n'akeere bakiplanninga nga balikiraga nti ze by the way no nakugambye wano ekigaggawaza ensi oba ekyete n'abantu okugaggawala yakigamba ali ku TV bw'oba yagaggawala ngowe ogenda ku ssomero oba nga ogenda mu business genda osome oba okole ekintu nga kirina ekizibu kyosalira eddagala. You must be solving a problem. Counsel bwe yasoma amateeka n'amanya nti abantu bange balina ekizibu ky'ettaka kangende mbayambeko ankuwona ki obuzibu ababbako ettaka abakola batya kanagenda okwesanga nga byasomye nga naye ayambye abantu ziri sente tuyita naafuna reward bwe musaala bwe lwokola ekintu nga tolina kyosalira amagezi ddagala oba tolina you're not solving a problem kyekyova olaba nti abantu kuba kati kakubuli olwaleero bwebanga ebibalo bya gavumenti bikugamba nti abantu ebitundu 80 ku buli 100 emirimu gyabwe giri related ku byobulimi ne bagamba abantu abo 80% bakola contribution ya 25% ku GDP ku byobugagga by'eggwanga bo bayitako kwota kakati gwe n'okola budget n'oba 1% tewera na 1% obobala fact budget allocation to the 80% of the economy tewera 1%. Obatobala obato manyi kyokola obamanyi either ukikwadde gwoma asaga either obanga ukikwadde deliberately obanga tomanyi kubala. Yeah, because maybe okongera kwawo nti nze if it happens singa kibaawo omwaka mulala twidajeta mistake. Yes. Aye weba pattern ngomaze emyaka 20 consistently because nze abayikiriza ife nze ni mukristaayo ndikiriza mu Bible but koba nti mu byawandikibwa nti tuli baboneranga ku bikolwa byabwe tuli balabiranga kuki ku bikolwa byabwe. Iwe wayemerera wa preaching anti bana nenda mukulakula nenda ino mbenda ino aye jebeta critical hour neyo nti woboligabani omugati okuteekawa nti okidi nti enumba ya mwesigwa ayina abaana 200 iwe wogema kire 10 eda bando
ng'olidi gabanyamu enumba 10 ng'okidi nti enumba ya Harold Kaija erimu abantu 3 aye wotandika ogaba bando enumba ya Mwesigwa erimu abantu 20 void wajiwa kireji ndala ndikwena nolabuti wabo na TV okukitegeera nti enumba ya Mwesigwa Samwiri erimu abantu 20 wajisenera kiro ndala wakuba nti yemeredde abamala wiki mugeme mbenda ino ekizibu kyaimwe nkidi timujafa ndala mbenda ino wabagemera kiro ndala eyabando enumba ya Kaija erimu abantu 3 wajiwa kiro 10 nti mwene daimwe dido da wiki buti ebikolwa byo biba bifaanana ebigambo byo n'emboozi ya budget iwenze ate olwisi eriyo n'ebintu bye batulobera okwogera ku bye batutiisa aye eriyo omuzimu mu budget omuzimu mu budget oba gwa Mombasa bagweta security kati mbadde nkulaga distribution Maputo declaration wanseri Maputo basayininga na Uganda kuyasayininga baga ebyobulimi tubiteekeko 15% gwokimanyi no increasing abantu bano 8 n'obongerako nezituka 15% ya budget. This country is going to change. Okimanyi nti bayinza contribution ya GDP okuleta 50%. This country is going to change within the next 5 years. Do they plan nti mu budget allocation sente di kuja direct to ministry and ebintu byonna tuteodino kozi wabayirengawo special fund sedida mu programs edo kuyamba akati ekigambo special we rwali ono lwagambye special akaligaso kodo ekintu kitwaliko wiiki ewedde nojja n'ogamba nti bannange kwengaba nyono gyadagamba n'ogamba nti buli muluka ngwadde $17,000,000 buli muluka irrespective of the what of numbers. Kaka nosanga tulina omuluka gwekololo gwina abalonzi walona kasero wano abalonzi 10,208 e parish kakati mu Kampala Central mwenyini nembamu omuluka ogwa abalonzi omutwalo gumu mu 8 kakati bonna bo bawereza $17,000,000 obera fair nende obera ngo omuntu agamba nti akati bannange mukungane bamobilize bange nzo FDC ngenda kubasindika buli omu gweguru gwegondi nenaga ne buli omu ngenda mu 10 ezezi by the way Kaija waliwo ne information kyenanyonyerezaako era nja kusaba mwayi Mwesigwa wetukomawo next weekend Saturday Council yaife otuwe answer yakyo nti oyinza okwesanga nga region yemu mu ggwanga erina 40% of that money of the parishes. Tuina parish nga mutwalo gumu mu 12. Yes. Naye genda okola okunoonyerezaako okomeo next weekend. Otuwe answer naye tujja kwesanga nga region yemu ku region yettaano ze tulina erina about 40% of the total number of parishes. Chikuwe answer where this money is going. So allocation ya sente bwogiraba nga abalimi wadde 1%, abantu 8 wadde 1%. You are just tugamba you are just a joker. Bobo ekintu sente zoteka mu kintu ye interest gyolina mugundi mu accounting woroje tuta ABC model. ABC nti wobo osobola ebintu obikategorizinga n'ogamba nti waliwo ekintu nga kitwala 80% nenga kicontributinga 20% nga kitwala kinene naye nga tekiyingiza kitono. Yes. N'osanga ekintu nga kya 20% obulere nenga kicontributinga 80%. Kiriniki z'omukyalo ekintu ekisinga okukola sente panado bwe yabampereza kapanado ako
banga omwana walo nanso muyaganga nti mulaba mkono gwo obisere ebyo ndozo mukebe gwali gwa mitwalo egi nangamba ati ngokola mu emitwalo 12 nagamba Panadol nakolera sente Panadol tavaawo so ekinomala okulamba ako kayo kya yakutera mu sente webuuza competing ante ne Kenya bana Kenya balina kati ente ezivaamu amatalitaga ana edde mu Uganda okufuna ente evaamu lita 25 weeraga n'okweraganya ekundi ente yagundi evaamu lita ki naye nga bavaamu lita 10 bana Kenya kiki bakola gwe kyotakola. Does the government of Uganda has the will for Uganda to develop? Simanyi anti wegembe dini tugamba tunabera ku bikolwa byamwe. In fact Maputo declaration, yes, yeah. Maputo declaration twagisigning over 20 years. Yes, over 20 years ago. Tuli basignatory ku Maputo declaration. Twali tukobye undertaking ndi tujakola progressive ndi teacher ngukuba 15% mulondi mulala tujenga tu increasing maybe within 5 years tunaba tutuse 15%. Kyembuuza n'aba bakaba parliament imwe omukoba nti mutwenda ino era mu lumirirwa abantu gye muva inimwe abalonda kyendidi abalibo na TV wano bangi balimi either by osmosis or directly. Webuuza omubaka wa parliament obatuusa budget kubanga ababaka ebikumi ebitalo bakodi bali 8 aba parliament bali 5 bali 5 ababaka abo bona byalonga 3 biri mu parliament buti ababaka abo bona bekobana kwangaze olwise ebintu mbitola ku 7 ng'omukulembeze nakuba nti kanvunane kwa bayina ovunanibwa imwe ababaka ebikumi ebitano singa mulwanirira kwa bana Uganda fazali mwakoba nti tutafuna 5% mu agriculture titubise budget yeno kyekibawo because nimwe betulina antu ila majority ni kokasi kada ba solution yajja wano nti bwe badira abewa mu Busoga bali taki gundi mayitero ngita certificate ikiropecha tabacha ekyo kibagira ku bikado permit solve the issue ya permit abantu abayina permit z'ebikajje Busoga sibali ekifo ky'abantu okubayamba nti omukozi oleno ganti agira to ebikajjo wano tomwadde sente kale bitwale Kenya kale bitwale ejindi omulimi afune mukwalo wona tuke ejinja ne bandago omusajja yali abadde gambutusi oli amunangana nato no mugana ange tono omusajja nga omusajja mugagga nga ina sente muno kye nga munanga twetoyiza na kumujja mu kyalo ejukira bomu yebikajjo yagira bomu yona ne kola ki ne bayita permit bamwambala matayi ne basokola ki ne batwala permit kakati bambi omulimi agenda wagundi wa Wesigwa mukama wange okay yakuwa sente bweziti. In fact, and for me that's where even I blame government where you know kwidiram nti wakibonawa wakibonawa nti okujja okutunda ekintu kyo ku katale wetaaga olukusa olwo jajo gojo okuguza kiri mechi mu Uganda matooke go agave embala bagagabira permit nenda kasoli duma memwani ebijani international kale ane bagala kugireta permit ogitegera ne kasoli wamuya permit na amajiba agaragasa ko permit kyekindi ekiri ku permit iwe okibona wanti omuntu ali gy'okutunda ekintu kyalimye asooka okujja yasimba layini yawaayo n'enguzi kubanga nze mbaire mu bikaddo wawaayo n'enguzi ofune ogulirira ole aida inspecting enimiro yo wamala oginspectinga omugulirire akole report ntyetuse ebikaddo mbu bikuze wamala okola report ogulirire olinde emyezi 3 bakuwa akapapulo ka permit bakuwe ka permit nga kali ku tani ziri 15 nga supplying amwezi ayenge ebikaddo byolina muno bya tani 13 sabale ta permit bayenda kufobia mafia katelo kimafia chene iwo otunda kingo population esigarengeri mu Mubwavu ni government yona yakiringirira bulingire permit da abantu okwavula ye kalukirero jagambye oyina kalukiratinga kati abasoga abamanyi bagezi nimwe Museveni yategeza nti abasoga baki
bagezi bebasinga mu bugezi yatugambye kati bunanyika kawo chweta nwanwa wabalonzi mutwaro bwemba wasingi 2 ziba sente meka ziba milioni ana nga yayitawo kuba oli bamweke ebibiri ngalaba kya mugaso gwa bakoza abasoga na tukange jinyanga obakula go busija ngawulira anyamo manyira naka nze nyine bikajjo byange watukange kayunga wane bugerere wane sorry wane mukono nguli ayina vanira we naganze tonzanyirako no tuke masaka nga batwaine mwanyi yabwe ngo bawuli abakola ki befiringa kati abantu abamu abakulembeze abatali ba muzinzi tebagala abantu balina confidence kubanga omuntu amala okufuna sente ne kwaite yabakulembeze bayagala ekyuka kubanga obo ino kuba bomubulira bwana kwesa sente ze omuyambo oti akufuna kino omuyamba ati okufuna kino kakati otango kulabanga nabo batandise ogenda okulambula Netherlands kakati abuuza airport eri etya kyova bino byali ku airport bota ibakwala wabalowooza bwe entambula si yabwe oli abuuza amalero gali gatya kubanga amasomero ne kwaite amasomero nga so we have reached at a level and politicians in Uganda to be in good politics. Yes. People must be poor because they are easier to manipulate. Kampumule mu katono program Counsel ife wenabandize tujja kubatinga tuumbaumba musunu seife kisembayo banange abali eyo lero ndaba wakaire mwena mutwegeite kuteranga ino kuba wakaire wenda kusobola okubatenga mutwegeita ku masimu gaife Rita Mbabazi ali Njeba webala okubatinga uli kubona Baba TV n'abantu abandi ninze Samuel Mwesigwa speaker wa Counsel ife otavaawo. Liya abantu ebisere ebisinga nga ova waka ojja kunoonya mpiya tojja kukola bukole oidi byandawulo oyinza okujja nga oli kujja kukola ate wajja nga oli kujja kunoonya sente. If you go you have that passionate olwayo nina okwira ni sente oidakyukako ninza Samuel Mwesigwa tumisoni kyaife ekisembayo kya programu eno Counsel ife mu studio muno nina mu Honorable Harold Kaija ayakujja mu parliament ya Yala East African Legislative Assembly munakibiina kya Forum for Democratic Change atenga nina mu pleader wobwakibazinga bwa Busogo wekitiibwa Alex Luganda isentebe oweitaka ery'omu kibuga ekyeidinda tuli kulingirira ku mbeera y'ebyenfuna mu eggwanga lino erya Uganda wetugire mu kuwumula nga tulingira regions ed'endawulo Counsel atukulaze nti Busoga nga Busoga abasoga omwali mange bikadonga nimwe bena abeyendera mutandiiko obirima abigula yatandika ali okubeetonza nti nina abawange olukusa okunguza aye nga yataawa ekyuma mu muguzi ebikado wabanga waliwo omuntu ali deliberate ayenda okwavuwaza Busoga ayendeza ki Busoga ni region zedindi nti Buganda abalimanga emwani bakalimu mukalima Baganda mukalima emwani nali e Masaka naja ewa Haji Ibrahim Katale ali ku board y'abantu olukiiko olutwala abalimi b'emwani n'abavanira mu Greater Masaka ayenga niye naali kulira lulwe abalimu babanga bali kulima the government ebigambo bye tutolayo nga tuli bragging anti Uganda tututumwike mu kutwala emwani ebweru tutumwike mu tunda vanira tuwongere amata baani ababifulumya nga abalimi baabwe basigala nga balima. Just that is the question because the government laganti abalimi b'emwani baani something small on that. Yeah. Mbadde nja kitandikira guno gyogenze n'ogamba abantu buli omu kyabakola abenga akijja mu ssente. By the ekintu ekyo ekissa eggwanga lyaffe nga ssente abantu zibasoosa. What can we prove? Ekintu ekyali bagundi omuyimbi Kafiro yagera n'agamba nti bw'era yatandika endongo yagitandika kumunyumira ng'emunyumira abantu batandika okumufuuwa evenjo ne gufuuka ki omulimu. Kyova olaba olwaleero osanga abantu guli journalist. Ni abantu bangi bosanga batudde wootudde nga tebasoma ba journalist nga yajja lwakuba wasobola okufuna ki rupiya nekitala omulimu gw'amawulire passion yesinga
soko okola omulimo ogwinnyikire kyova abantu bano osanga mu Uganda abasuubuzi baleta ebintu nga biri fake ye tafaayo gwabiguzaye kasa agenze era tamanya nti ono kasitoma gwe oguziza ekinaddayo n'anyinga tagenda kudda kugulako politician otuuka n'olimba kubanga oyagala otuuka egyokola ki gyoyagala abantu ne batta abantu ne bamenya abantu so ekyali badde kisinga obukulu mbu osanyuka ng'okoze service nga mukalango kyegambye bana babbye sente ze nga muli basawo abalina okuyamba eddagala etuuke kati sente z'eddagala ne mutuuka ne muzikola ki ne muzitwala b'abantu ne bafa so tulina okulwana okulaba nga tuzzaamu morals abantu bameka nawe bw'olaba okukola sente byabalese gundi eyo ani pamit tufunamu tutya sente kakati batamanya abantu boolese nga balina eggwanga lya Finland gundi UN yakyusa standards ezokebera abantu okubeera obulungi ne bayita kye bayita happiness index emyaka ebiri emabega Uganda yibadde ddiri abasemi nti bannayuganda si basanyufu era leero mbadde nesunze nti happiness index ya Kaija egenda kubeera high waliwo abagikyakalagiza Finland eggwanga n'abasinga ne batamanyi yeri eri waggulu bagirabira abantu access to health nti osobola okufuna ebyobulamu sente ntono osobola okufuna ebyenjigiriza osobola okufuna wosula omulimu gusobola okugufuna abantu ne babeera nga basanyu kota ojja otulie mu byalo eyo ojja kusanga n'ennyumba ya Counsel mu kyalo teriko kikomera ate era tatya ng'abantu babitani mu luyaga abantu bakola Kaija enju yange ey'omukyalo ezira ku kikomera aye ey'omutawuni eriku kubanga eri abantu baagalana baagaliza kale kakati bwekituuka eno gye tufutula sente wa lutalo tontwala nkutwala ensonga eddoka tudiveeko enaku d'omwezi nga 2 omwezi guno it is International Happiness Day lunaku lwakusanuka nendaba eddukiza abali it's an international day lunaku lwakusanuka nga 2 omwezi guno enaku enkulu edindi timudidi nenda tumalize n'ensonga eno just within just 10 minutes from now nenda ku analysis yemu entono eiwanga lya Uganda batubandye sente edisoba trillions actually tuli mu 66 trillions that is the external budget abazibabule mu Luganda obutabalika nkaaga na mukaaga tunaatera okuweza ensanvu ze billion emitwalo mukaaga ze billion emitwalo mukaaga mukaaga twabita ku red line at least 50% twalinga nga tuli mu 40 twalira twatuka mu 47 twalira we twatuka mu 50 ndooza twanala twakoba butiba kulubanda eiwanga ku mawanga gasinga otubanda ni China kuiwanga eryo ku budget eyo erina ku 20% nti kuibanda eryo China ali ku 20% era China webedi bawole sente musingayo bya bugaiga aiwanga erisinga ebyo buga titera kuogera bisinze eyo endagaano edo diba secret China mukwano gwa Russia naiwanga erikasinze okusima amafuta okuva amafuta enso okuva yeva paka yekoma nti n'amawanga ga East Africa fena wano okugula amafuta Uganda tegulangayo tunegotiatinga nga East Africa ogula amafuta nine ensonga lwaki ndikukobera bino China omwezi ogwokubiri yatandika okulwanagana ne Ukraine amawanga agali ku lukalu lwa Africa gavire ogalaga position yago nga gali condemninga Russia okwatakinga Ukraine aiwanga erya Uganda lye tulimu likali kulaga position yalyo lyasigaire nga liri independent tetuwagira Ukraine tetuwagira Russia tetugenda Masaka tetugenda Jinja we twabeere tukali awo Lieutenant General Kaineru Haba Muhozi commander wa land forces if he's not the third is a higher profile Mumaji ya tweetinga ngalaga by the way I'm commander nti kyandibaire kamaro ki nti ngalaga nti kyandibaire kirungi ino tusobola okuba ate nga tubeerawo mikwano gyaife abeere Russia producer ntera ku tweet ya Muhozi
State Minister wa Foreign Affairs yava ya disowninga yakoba. It's not a position of ya government, it is position ya Uganda. Ayengole atyo bwakobye. Counsel muna mateeka. Einuma tulina Russian farm gye twali twakawa contract okututera obuma obusupayinga emotoka. President Museveni nga yakaidde ayogere mbomu nga dakatukuba. A few days President Yoweri Kaguta Museveni wewanga no yayaganene mu ambassador wa Russia kuno. It was a secret talk tetwategeresa vile. Background yeyo. Are we safe as Uganda? Where the lutalo Ukraine and Russia in a security and in economic stand. And that's okay. So they are in the time they can't miss. Tuli wano mu studio. Lero tuli mu basatu. Ese. Nze Luganda. Muganda wange Kaija. Niwe mwesigwa. Tuyinza okuba nga titwidi enge eriyo assuming nti tuli ba bachelors. Tukali mboko bavuga mboko tukali kufuna bufumbo. Ndiko wabwe story. Kwa tuli bafumbo fena tuwa. Ngeriyo akawala akatulimba fena. Nga tasanga iwe kakuba nti ni wosinga tibonanga kubusada asingani. Mwesigwa. Asinga mwesigwa. Kasanga Kaija bamunanze nenda abasada balina envugu birevu wano. Nze tonkovera nemere tienda. Mwesigwa avao Luganda enda. Abasada bagalubindi. Bakupreti. Onamira kanzu nga kwejewa ifokuna nduna. Obwire bugwa. Akawala kano muna. Nga baketa mulujjudde nga bakubaba wala bona ku kyalo. Bana mukobere ku Kaija ni ku Luganda. Oyenda kwani? Bakabuuza nti kuba n'abasatu okola ki? Kali kwisimu. Hello? Oyenda kwani? Network. Atandika chikuvumo kodi wajita stamari. Jona network tikulya bulungi. Tikulya bulungi. Bako yava. Ova kakwati ekibuuzo ekyo pasi. Ekibuuzo ekyo ki pasi kibite. Tindi kyakukiramu. Kiraga kifaananyi ki? Imwe mukitwala mutya? Baba ira akoba nti. Baba ira amatiza asudiya. Nti munani wokola ki? Niwo singa. Ate kifaananyi ki? Kyekiraga kwoyo mweno omuwala. Ndikwenda kusooka kukuinonola Uganda ekifo kye tulimu. Mu nsonga eno nga kitoyire kumbeera ddaife dabulidde edda omuddubi w'ebikadde okutegeera amangu kye twakoze. Nti okobye mwene tubaire n'okupipiya kungi ino ni Russia ng'eggwanga. Era Russia investing zaino mu security y'amawanga ga Africa. Tubaireyo n'enkolagana ni Ukraine. Era okiddi bulungi ne tulina n'Abannayuganda abawerako abali mu Ukraine. Saawa eno abali stuck. Kenya yakoze enteekateeka yatulayo abantu baayo. Amawanga gali ku evacuatinga abantu baayo. Abaife babakobye nti mube bayikaikamu didino namba timutambula tambulaye mukube
aye bali bakwati mutambula ebizimbe bali bikuba ku bomu neibawo ekizimbe kiri wala apartment edira kuba dikubye bomu kigwire wansi aye we igwanga lyo liri kuba ndi banati mutambula mulinde tuida bakobere ekikola ekirako bana Uganda banji abali mu Ukraine balumwike n'abali kulumuka bona bafuuse babunda babudami kugeza kukwetaasa na kwewonya. So my conclusion nti twabaire n'obwire bwabaye balina okunoneza ku abasaadha n'abakazi niba where are the men when it mattered most wetwabaye tulina okwemerera okulaga oluyi lwe tuliku nga Uganda twalaze nti tituli basaadha tituli bakazi tuli awaawaawo twafunye diplomatic explanation mu diplomacy and international relations bakusomesa nti olina okuba n'ekinonola buli nsonga na decision gyemukoze eki gyemutwaire embeera my opinion embeera eri mu Ukraine right now nze ndi human rights activist ate ndi member wa Red Cross nti board nize nkulira ebyamateeka mu Red Cross mu Uganda ate ndi board member ku Red Cross Society nina obukiiko bwentyamaku obwa human rights ni conflict kunsi yona mu Geneva nga nkiikirira Africa nga ba Red Cross legal advisors and we have a stand on humanitarian crisis and treatment nti ekiri kujja nze tidda kulingirira ku justification first of all whether Russia is right or not sawa eno ndi kukoba nti tulina abantu abali kuyingira 3,000 abakafa abali emitwalo 6 bali evacuated no yingire 1 million those who have left bayingira kakaire because to enough platform je tukunga Red Cross where we get the statistics bayingira kakaire 1.2 abawera 3,000 bakafa nga mulimu abakazi mulimu abaana mulimu abasaadha now what is the cost of life nganka ali kujja mu justification whether it is right for me ndakubuuza my question is it right to murder 3,000 people for whatever reason you want to I can have justification for Russia I can have justification for Ukraine fine ndiwulira abantu abaliko be mubaleke nga America weyayingira Iraq nga America weyayingira Libya nga America weyayingira ere kyo tibakyogerako be nze tiriko banti tujja comparing ebibi bibiri tubone ko ekisinga mu nti mwesigwa mumuleke ye agema akana akato kubanga Luganda yena yagema akana akato lulenga ye tibakola ki tibamwogera nembozi je tulimu because when you start justifying atrocities the trust of yourself and loss of human life on that ground so nze from my perspective one Uganda direction je take nze neyo je tusuubira nti tuzira mugongo so baliko bantu we analyze twenda kulaga nti neutral ni favor next chairman bananalined movement tidde bananalined movement erimu abantu 35 kubanga wetuwagire mu kalulu the abstainees abakobye nti boti bayidije bagwa babaira 35 na batano Kenya pronouncing it if we decided not to decide twasazeewo mu kalulu wako twasazeewo obutasalawo okay Kaija tulina engeri etuyinza okosebwa mu kusalawo obutasalawo Martin Luther King Jr. yagamba nti abantu abasinga okwokya mu geyeena Katonda yaterekerawo abantu abo abatasalawo mu budde obwetaaga okusalawo so naye omuntu yenna ategeera nga mukulu
nga yali ku mutwe gw'engege osobola okutegeera wa Uganda gyeyimiridde. Mu bantu abalwanagana Uganda efaanana ani? Mu bantu abalwanagana Uganda efaanana ani? Mpa answer. Bayi bano balooya bayita circumstantial evidence. Ng'otunulidde ku birala. Ani abbye sukaali tunule ku mimwa gy'abantu ani aliko? Answer mangu nga nzirako ekyokubiri. Uganda ne ku Ukraine ne Russia. Oba Russia aluddeko. Ani mulwanyi w'entalo ku president ababiri? Russia. So tomazeeyo kiri kyongambye nti abantu abalwanagana kisobadde otegeeza baba soga bali kumpi nayo nze ndidde empuuta era nze omuntu wagidifendinga bali bagitujjako n'emitego gy'engege egyo ffe twagirya kogwe n'otuwaawula ku mulamu otutute ku mpuuta. Yes, andi empuuta ebalagandi bwogiri obeera mugezi. Uganda we yeetulula bweti yerabanga Russia. That is big now. Kubantu twenkana Russia oba tufaana n'empisa za Russia. No, all government top officials have in their private tweets, private public tweets. There's private public because their mikutu are public mikutu with all followers. They have been consistent and justifying even. Uganda, amajega Uganda, galumba, negakuba Rwanda, negajjako Habyarimana nafu. Majega Uganda negalumba nakuba Mobutu nafire Morocco gibamuzika nga ayimiridde. Abaganda ababeera balanya bagandi muzzukulu wa gundi agalamidde egindi agalamidde egindi. Kati oli tugamba nti ndi muzzukulu wa gundi agalamidde Morocco ayimiridde. Ne tulumba Southern Sudan etubaddeyo tubadde Chad kutolyo Guinea seeka tuteekawo mirembe. Olina okunoonya akufaanana era naali kyalikoze amawulire. Kakati bwenjagala okwajunga singa tubadde nga cross examination yaba nenyumira. Eyo tweet gyotaddawo. Agenti gundi Putin yajja gundi Michel nga balwana for self determination. Ukraine ye defending for self what? Determination nayo, preservation, sovereignty. Kakati si ikyo kitegeeza bw'abanga ya argument gyalina alina kubawagira Ukraine. Buli nsi yonna eyaliko mu Soviet Union kati eri mu kwapulayinga agenda ku NATO. Mune Finland yaleega nti affe katukole eggwanga lyaffe nga lya mirembe yatidde dda eyapulayinga kuba Jordan bagipa emyaka 14 giwedde. Buli nsi eri awo kale abannaye mumanyi kanfuna ntaasa newandise waki newandise mu NATO. So ekintu kyoli mu kulaba of course kyatwetera obuzibu. Abantu bakulaba nti goberaawo tosalawo ngoberaawo oli awo wakati ne wakati kubanga teri kintu kisinga nga public pronouncement. Omuwala Counsel gweyogeddeko naga mwaba basatu abali awo tubuulire gwoyagala ono gwenjagala abalala bakolesa omanyi amanyi nawe gwowule gwagenti gundi yafa nange. Kiyinza okuba nga contracts ezo zikyali pending ze tulina ne Russia. That's why ono tayagala salawo cause nakulaze contract ya Germany kwangala Germany libadde likola pipeline y'amafuta neki ne Russia venture n'ekukwa gomanyisereza pipeline muwulire ne yamu zi pipeline za bei yagaye tukikole ki kiyimirize kifiirwe. Europe edependinga ku mafuta ga Russia ebitundu 4 ku buli 100. Biden agamba ngenda bade bagira buli nnaku Europe egula coal egula gundi gas and oil yenkanankana 1 billion euro. Baga yakati bwe kibanga ekyo kusendeze kwese okubonyabonya abantu hidu tujumule kakati bali mu kupanga kunoonya kula bakola other renewable energies ezigenda okubaya sonti bunsi muno gubogamba gutwagala kufiirwa. Mfuje umanyi haji kyanyu yangamba ekintu kimu yangamba in life
tutambula tuwola na kusasula babanja bwe nfiirwa n'otajja Boston nina ng'ofiiriddwa kubamba saakuwola bwe ndwaza ne ndwala n'otajja kundaba lwaki nina ng'olwadde wenyanjula nyina omukole wange nkuyise gwoli ki bize munaaleefuwaffe tubeera nyo ki bize lwaki gw'osubira ki kati awo genti gwe tokola mikolo naye bweyagala abantu bakuyite ku mikolo kweyanziza so that is how life dange kyokola manya okikola nga kina repercussion buli webuzabuza kati mu Uganda omuntu atasalawo tukyeko mu Uganda mu 2005 nga bayisa tamulimisi kano boogere yasalawo okubeera netu ng'omusirikale n'olwaleero katebe batuka okumudayagaga nga bamutadde kola mwene ensonga ey'amaanyi efaana bwe obeera otya netu naga omusirikale talina kubanga eri pati n'agamba oyo okyogera otya so ekintu kyetwakoze kintu kifu okay kweyanziza ayomi Benedicto webala okuba ate ng'olibona Baba TV okwoteire n'abakungu bonabona abatugobererwa kuba gye tutandikire paka niyesaawa eno nenda kuba eddukiza nti enaku d'omwezi nga 25 omwezi gujja gwa kusatu lwa Lwakutaano mukozi naifu wano VJ Abe aida kuba ate nga munange atukobera olugendo lwa bisamu lw'emyaka 25 nga ali mu film industry so ajja kuba ku the fantasy mu kibuga eky'Idinda ndibasaba tusobola okuba ate nga tubaayo because is part of us tusobola kuba ate nga mwerabira Wekitiibwa Counsel tusiibule neyanziza ino olwisi tujja twayo emboozi twakuba nti oba singa olunaku lubaire lulamba lwona nga Counsel etabwike aye amateeka ga Counsel gaba gatambulira ku bwire tweyanziza omukisa guno nayenda n'okwebaza muganda wange mukulu wange Honorable Moses Grace Balyeku olw'okuma omutindo n'okolagana n'obwakyabazi nga bwabisoga bulungi okubona ntuweereza abantu kumpewo both Baba Media Group yona TV, radio n'emikutu gyona kwetuweereza ebiduubo byetuwa nga tuli ku mikutu gino olwisa abandi babinterpretinga bubi nti abo todi tibenda gavumenti tibenda mwesigwa be ebintu tibiri personal mukama olwisa atuyamba yatuwa emitwe yaloba ata mu watermelon oba malibwa nti ku mitwe kuno waigulu w'enkota eno waigulu eno eriyo ekintu kyebeeta omutwe aye gulimu ku twalya ku byenanda ku mitwe gyabyo ate ife tulirake nti tuba ku Nairo wetukulire so ebidubo byetuwa biba byenda ababiwulira bukyuse muku tituba na buzibu nimwe but fena tuwogera lwa bulumi era otubona ekirungi ekikoleibwa twida kiwanda wabawo ekyetaaga okuimprovinga tukimprovinge kubanga ife unfortunately Uganda yaife nze tijja abamu abo abajja okulumuka mu nsi eno waire obwavu bunanuma butya ndakulwana mbuwetoolemu tidalumuka so tweyanziza mwebale tuwulira twidagemagana ku weekend era ku Counsel era mu okutyama chendi dintu tukalitandika kuwa faini edaba tachika mu Counsel baba kyabazinga gabala na diope okuna afunvuwe ebyanda nebyanda kale Kaija akagero intobero assembly okusobira mbe tenzo sibulaye akagero nti oli kujja muyala nkuwereyo ekitundu kya dakiiko sibule okusoka njagala kwegatta ku bigambo Counsel yagedde ngasibula nange ndyegaseeko tujja wano so wasife tusinga amagezi ate tujja wano tuliba entertainment kuzo nyusa swengere kwa swengere batasanyuka agamba wakati nkoleka ki nakyusa mu kuba nkoleka cha fere tujja kubasanyusa tujja kubabuulira batuletanga abalabako ewala n'abakola okukola comparison twagala Uganda ennungi ffe gye twagala naffe Uganda nga oli kabere buli nsi yonna nga sooka okugera ku Uganda ga nti saagala kufa nga sigenzeeko Uganda gye twetaaga tetulina walala jo wala omukono gange nti gwolina emikisa egifuluma embwa egivaano ne nga nveewo ndagewa ne mugamba ne muga ekyo nkina kingi nze saagala kuvaano bemmanja bali wano nze saagala genda wempita ku street lwomunaabuuza kabaka kati kino kyavuddewa njagala wempita ne bankubira kabbaayi bana emikwano gyange mbebaza mwongere okunsabira obululu babaka bamwe aba palamenti
ekintu kikwasaganye so okulaba agenda naffe East Africa ebire y'amaanyi nga bula European Union nga COMESA berenga ECOWAS